alaikum mukulu Mujibu Kasule mwena basebe ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzikirize nkuliseyo muganda waffe Kalso Nalukola sebo kulikayo emyemeka kati Haji Nalukola Eliasi Luyimbazi bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde waffe. Ebigambo bingi ebyogeddwa olwaleero zisijja kulwa waggulu. Kalso Nalukola tugambye afaanana jjajjaawe yayogera ennyo olumubamu omukazi nange nyina jjajjange gwe nafaanana naye wemunyumirwa temumpa omukazi nze nyina ekiralo kyenjagala. Mukadde waffe jjajja nsanyudde nno kuba mbadde nkyagezaako okuwoyawooya muganda wange Nalukola kuba bw'atabadde yagenda okudda nga bamunyaguludde. Era omuyise n'omugamba ayiteyeko mbadde njagala kuteesa jjajja nnyinza omumuwerekerako nange bwolaba si bulungi eyamubayanziba ate muno Nalukola ye kalekaleko kuba leero yagitulamu ennaku ngazizo sagitula namuno so Nalukola tondekanga basooke banyabo olwaleero ffe nga ba National Unity Platform oba oli awo tetwandiweddeyo ffenna tuli mu kaseera akalimu emirimu emingi oba oli awo twanditumye omukuffe naye twesitudde nga nze nkulembedde ttiimu okujja okulinnyira mwannyinaffe Shamim Malende Mbigere. Mwena mmanyi Shamim tasobodde kuzika taata we olwaleero olw'obuvune si motoka yamutomera nedda mwena mwala babyali ku kamera obuvune bamutuusaako tongere omusalira Allah amusuuse. Ngera bannange bayogedde nange Haji Malende saamanyagana naye nnyo sina kubuusabuusa ku bitendo bye byonna byabadde nabyo kuba ebirungi oba ebibi ebitubaako ng'abazadde birabibwa mu baana. Ffenna abamanyi Shamim Malende tetuyinza kubuusabuusa wajja yakulira nabaani abamuzaala. Nze nno nali mukwano gwa famire ya Shamim Malende nga sinnamumanya. Baganda be bano bayisa twakula nabe Kamwokya. Baganda be bano Kalibala Emiliako. Oyo Kalibala twakula naye Kamwokya yali mutembeeyi namuyimbako ne mu luyimba. Abamanyi oluyimba olugamba Kalibala yatembeeya amakooti ku balo yaddamu. Mwiza musanga muzibenzi nemwerabira yali atembeeya amakooti twakolanga naye sibone bwetuulira. Naye Shamim nze namanya baganda be mikwano gya mukulu wange Nyanzi era bamuleetera Nyanzi ya Shamim biseera nga tutandika People Power akali kawala kato nga kali simple nnyo n'enviiri ze simpami ng'esinkulu era bwe yantuukirira yali yetya n'okwetya yali ayagala bwa kansala naye nga looya ate matunga bweyogera naye olira nemugamba naye gwe ng'oyaga kuba kansala nezo bwenjogera naawe nga olira MP yayogera kano olugero tebali luwa sijja dumalayo naye mukadde waffe abadde atunyumiza wano ng'atunyumiza bayagende ba Sheikh Muzaata bayagenda mbazadde be nga beebuuzaako yajjayo kubeebuuzaako kuba yali atidde nali mugamba ekigambo kinene twebaza Katonda nti yekkiririzaamu paka olunaku lwaleero nti omukyala atukiikirira
newankubadde yafuna obuzibu twongera omusabira. Kankwese omukisa guno sindika obubaka eri ffenna. Fenga NUP tufuba okumanyagana ne bannaffe, si just tuba tubakolako bwambega. Ne tuconnectinga abasebo ne banyabonze obuzibu ensingo okufuna bwe kutunula mu maaso ga famire z'abannange be tuli nabo mu struggle eno. Bamusibye, ono bamuse, nyina okugenda okubikira baganda be, nyina okugenda okutegeeza baganda be gundi bamusibye, gundi bamukutte, gundi bamumenya omukono, gundi bamubuzzaawo. Kuba mumanyi bangi nnyo ababuziddwawo naddala abasiraamu. Njagala beebaza famire ya Malende obutatwevuma. Mwala wammwe ne bwafunye ebizibu, ng'ebizibu ebyo asinze dufuna lwakolagana naffe. Tumenye amateeka naye tulina eddimu ery'obulabe nnyo. Ate tetuli kweka, ffe twagala kujja Mwami Museveni mu ntebe. Ate nga tulina we tutuuse. So tutambulira mu bulabe n'ekizaamu amaanyi ne musindika abaana bammwe. Abamu ne bafuna obulabe, eri mutwe bamuwambye, akirewo ali mu kkomera, Bobi Yanga bamusibye, Akimusekama bamusse, n'abalala, nene mwongera tuwa abaana. Mwebale kukkiriza bye tukkiriza bannange. Mukulu wange Nyanzi yandeetera Shamim Malende n'aŋŋamba ayogedde ne taata we. Ne ŋŋamba kweri, era muffe yabadde mukwano gwa Muzeeyi Malende. Twakola due diligence ne tumakinga sure tuconnectinga ne family zaabwe. Emu ku nsonga lwaki tukola ekyo, tufune gye tunaloopa bannaffe lwanga beefudde. Kuba munaye tetusobola baloopa ku poliisi. Noboli oba mwalimu we oba muzadde we n'ogamba gundi ono yasiini ono oba ono Isima takyategeerekeka. Abasiraamu ebigambo ebirungi bimuyigiriza ebyobwesigwa tekyabitambulirako, oba oli amusobola otukwatako. So tubebaza olw'okuzaala n'okuza Shamim Malende n'okumubangula. Ye abayogedde mu bigambo bye akkiririza nnyo mu kuyimirira okulwaba abateesobola. Akoze omulimu munene nnyo bwe yali akyasobola okuweerereza bannaffe abasibiddwa. Baloya bangi nnyo abagenda mu kooti marshal, ekooti ey'amagye. Ne Shamim y'omu ku bannaffe ababadde bayimirira mu mbeera eyo. Shamim tumanyi tulaba gy'oli, tukusabira Allah akusuuse osobole okukomawo. Ate olabe ne ku Uganda empya tukuba tugenda gituukamu nalo. Kozi obubaka bwange bujja okusembayo basebo ne bannyabo, era nga mbwesigamya ku mwannyinaffe oyo. Nze ewaffe gye nakulira oba oliawo byali biseera bikadde nga waliyo kye bayita stereotype oba okubaako n'ekintu kye babawogerako. Ti Abaganda babeera bwe bati, era Abasoga babeera bwe bati, Abanyanko babeera bwe bati. Nga balina enjogera nti Abasiraamu tebasanyukira ku mwana muwala. Njagala okwebaza Abasiraamu ab'omulembe guno, mwebali kusomesa baana bawala. Era njagala okwongera okubasaba abaana ab'obuwala mubawe omukisa gwe gumu n'abaana ab'obulenzi. Bangi kuffe tuze wano ekituconnectinga ku famire eno muwala wammwe. N'abalenzi mwabazaalira ba mugaso nnyo, ne muwala wammwe abadde wa nkizo. Kitegeeza nti tuyina okukifuula wala ne tubasaako essiira, ne tubawa omukisa gwe gumu, ne tubatambulizaako eriiso lye limu n'abaana abalenzi, kubanga basobola okutereeza ensi. Twogera nnyo nti bw'oba oyagala okusomesa omuntu, somesa omwana omulenzi, naye bw'oba oyagala okusomesa eggwanga, somesa omwana omuwala. So tukikole basebo ne bannyabo. Bangi nnyo kuffe tuli kye tuli olw'aba maama baffe. Kati maama obwo maama bw'abanga mubangule ate kiyamba nnyo. Bye tukola kati si bya myaka 2, 3, 5, 10.
tukola ebintu naye nga tuna myaka 2, 3, 4, 5 nga naffe tetuliwo. Ensi gye tunaabeeramu ebiseera ebyo tugitandika kati. Baganda bange abasiraamu, mu pulaani zonna ze mukola, mukole nnyo pulaani ey'okusomesa abaana, naddala abaana bammwe ab'obuwala. Kubanga okukyusa n'embeera gye tulimu nga bannayuganda, naddala abasiraamu mulina okwenyigiramu mwenna. Sijja kukyogerako naye nga kimanyiddwa buli omu nti omusiraamu olunaku lwa leero abatufuga balinga abakiteeka ekifo ky'omusiraamu kiri mu kkomera. Bw'ogenda ku emayi n'oyingira munda obanga ayingidde muzikiti, kyekimu n'eruzira, kyekimu n'ekitalya, kyekimu na buli wamu. Era bannamateeka bano bannalukoola batuyigiriza nti bw'oba ng'okwatiddwa, bw'oba tonakkiriza musango kubanga tonawozesebwa ne kukamuvi, oba oteberezebwa okuba titolina musango, oba oteberezebwa obuteberezebwa tuvaapa kuyita suspect. Naye kyennaku oba musiraamu ne bawulira nti bomu zitulise wali, ne bakuuza gwanize kabada kamata yeye zero bati mbeera suspect naye gwe kamada guba gumaze okusinga paka ng'okakasiza nti si gwe wabuzizza. Ekyo nno twagala tukyuse baganda bange. Buli munnayuganda oba oli wa kabira ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikola ki, obeere nga wenkana ne munno. Amateeka gabeere nga gakuuma kyekimu ate nga bw'oba osobezza gakubonereza kyekimu. Ekyo tusobola kituukako ffenna. Kaweefube gwe tulimu waffe ffenna. Naye bino mbyogera kuba ndi mu basiraamu wano. Ate mumanyi nammwe muli affected nnyo. Ekyo nno tekyewunyisa lwaki ekibiina kyaffe ekya NUP kijjudde basiraamu. Mutwegatteko bannange, mutuwe n'abaana bammwe, nammwe abamanyi mutwegatteko bakadde baffe. Omugenzi Muhammad Kirumira yatugamba nti bw'onoosirika ojja kufa, ne bw'onooyogera ojja kufa. Era n'omugenzi Muzaata n'akitubuulira nti ne bw'oba osirise nga balya banno lazima ne banamaliriza bajja kukola ki? So bakadde bange tukitukiremu. Akaseera ke kano tebakyali okulinda kulala. Tetwasimbula dda bakadde bange. So twagala muleme tugamba bugambi twalingayo eyo nga tubawagira. Buli omu akole kyasobola. Mmanyi nti byeraliikiriza temwetaaga kubayo ku budaala. Nene bwe mubeera mu muzikiti, ensonga y'obutali bwenkanya kugyogereko kubanga n'eddiini bwe tulagira. Ne bwe muba muli ku lujjuliro ffe twagenda okulwanyisa siriimu omumalawo, nga ne bwe muba mu nnimiro nga muzeeyi ababuulira siriimu bw'ajja n'engeri gye musobola omwewala. Ne bwe muba ku lujjuliro era bajja babuulira siriimu bw'ajja n'engeri gye musobola omwewala. Gye buvuddeko nali njogera n'abavubuka ne mbagamba bannange batuteereddewo ebinyuma bingi nnyo bisobola otudaivatinga. Naye ku mulembe gwe tuliko ne mu mbeera gye tuliko kiba kya buswavu abavubuka okubasanga ng'emboozi ze munyumya za Arsenal na Man U. Si nti temunyumira mupiira, muginyumirwe. Naye emboozi ze mulina okunyumya y'engeri ki gye mwejja mu mbeera eno ey'obuddu mudde mu Uganda eyeyagaza. Ekyo kye tuliko basebo ne banyabo. Ensonga lwaki tukozesa buli kye tusobola okukyusa embeera mu ddembe. Tuli bavubuka, tulina amaanyi, tuli bangi, tusobola okwepasula, tusobola okukwata emmundu nga Museveni baakola. Naye twagala okikola kubanga twagala tukyuse ensi yaffe ng'abantu bwe bakyusiza abantu bawangule emmundu, emmundu zibeere wansi w'abantu. Ekyo kikoleddwa mawanga mangi, naffe twagala kikole basebo ne bannyabo. Era maliriza nga mategeeza nti ensonga etutwala mu protest vote ey'omwaka ogujja. Bwe tubasindikira abantu bonna mubawagire basebo ne bannyabo, naddala abasiraamu bannammwe tuwagire tukyuse Uganda, buli omu agyeyagaliremu, omusiraamu n'omukatuliki, omwavu n'omugagga, omusajja n'omukyala, omuto n'omukulu.
buli kabila yonna buli dini yonna buli omu abeere nga yenkanankana ne munne mateeka. Nze Malende tubaza Allah olw'emyaka gy'atuwadde nga tuli naawe, tujja kusaalirwa nnyo naye tetujja kumisinga nnyo kubanga otulekeddewo ensigo zo, tujja kusigala nga tukulaba. Allah akuwumuza emirembe, akuwejja Firdaus, naffe atusaasire tusobole okuwangula ekibangulira kituliko, tutaase eggwanga lyaffe. Twebale nnyo okumpuliriza abasebo ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.